obubaka bw'okutambula okwolekera paalamenti nga bawakanya obuli bw'enguzi olunaku olw'enkya buludde ebbanga nga busaasaanira ku mikutu gimugattabantu naddala ogwa X oba Twitter. Bano poliisi yavaayo n'ebategeerezaawo obutakigeza kubanga yali tennaba kutegeezebwa mu butongole. Abavubuka abaali emabega w'okwekalakaasa kuno nabo olwawulira poliisi kwe kusitula okugenda okugisisinkana bagitegeeze ku nteekateeka yaabwe. Tuze wano ne tumiitinga PR owa police ne head of police ne twogeramu as the people intending to go for the peaceful demonstration. Ng'abantu abaagala okugenda demonstration ne twagreeing nti bagenda tuwa solution after bagenda gisindika. Twagala okugamba bannayuganda nti tebagwa mu maanyi kubanga kino kye tugenda okukola ku 23 ddembe lyaffe era n'amateeka gaffe kikkirizibwa nti tuteekeddwa okweyimiriramu. Bano baavaayo nga tebafunye kyankomeredde ku kusalawo kwa poliisi okutuusa ku nkomerero ya sabbiiti ewedde poliisi lwe yafulumya ekiwandiiko ekibagaana okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Kino kyayongedde okukkaatirizibwa omukulembeze w'eggwanga. These people are unfair and inconsiderate and they should check themselves. We shall have no alternative but to check them. Okwongereza ku ddoboozi lya pulezidenti omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke awezenga bwe batasobola kukkiriza nteekateeka yonna yakwekalakaasa olunaku olw'enkya. Poliisi tusazeewo tuwe okulabula ne sekulabula kwonna nti tetujja kukkiriza muntu yenna agenda kutabangula ddembe lya ggwanga. Lusoka agamba nti wadde okwekalakaasa kulambikibwa mu ssemateeka w'eggwanga kulina okukolebwa ng'eddembe ly'abalala terikubiddwa ku nsolobotto. Where do you put us who are not you? So that under consideration of other people is where the problem is coming from. And we are saying that our disagreement with these groups are essentially on methodological issues, not the principle and the rights. Because we understand those rights, we know them, we cherish them. Ono agasseeko nti tebayinza kuzinga mikono ne beesulubabba obuvunaanyizibwa bwabwe. We acknowledge the existence and the entrenchment of rights of individuals, but we have a sole duty. We have a duty we cannot run away from, a duty we cannot delegate, a duty we cannot gamble over. Okukakasa kino ekibuga Kampala obudde we bwakeeredde nga buli w'okuba eriiso olituukiza ku bakuumaddembe. N'ebimotoka by'aba eby'okwerinda nabyo obwedda birawuna. Era yeyo deployment gy'olaba. Kubanga ffe nga Uganda tetuyinza kukkiriza omuntu kusooka kutabangula ddembe then ne tutandika okujja nti ate ekyabaddewo tetuli bazikiza ba muliro mu bintu bya security. Poliisi bw'eti ewadde gaabuwa buli muntu yenna ayagala okulaga obutali bumativu okugoberera amateeka mu buli kimu ky'ayagala okukola. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.